as I listened to my brother Museveni's national state address, in which he made a mockery of me, and he even laughed after his son had captured me, disrespected me, and mistreated me in his whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, he reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Cain declared to God that he was not a keeper of his brother. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not a keeper of his sister. So now, I would like to remind my brother of that very curse that God declared upon Cain, and invite him to respond to God like Cain responded when his sentence was a bit reduced. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son, because they do not know what they are doing. Omukyala Miriam Matembe avuddemu omwasi oba nnyinza okugamba nti ayanukudde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bw'oba mujjukira bwe yabadde nga awa speech yayogedde ku Miriam Matembe n'agamba nti yamulaba luli nga bamuleese mu kkooti mbu ng'atambula ng'alaga nti ali bubi nnyo, ate waneeno bwe bamala ne bamuwa bbeeru mbu n'alyoka atambula n'atuuka n'ewaka n'akola pate n'anyenya ggaliba enjole. Kaakati Miriam Matembe amwana otuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono ye ayambalidde omukulu Sebamala, talina bigambo biwomu yadde gy'ali, ate alina ensonga ze bw'ozitunulamu zirima ekumba. Inginiya Sebamala katukwe ku bugalo. Sebo weebale kukola wagenze okulaba ng'ebukoto Central ekizibu kye basinga okuba nakyo abalonzi bo kwe kulaba nti Kyagulanyi yalonda leader opposition. Okusinziira ku ggwe ekizibu kye watandikiddeko okubeera nti Kyagulanyi yalonda leader opposition kye kizibu gwe kyewalabye mu Bukoto Central kye kisinga okubabonyaabonya. Ewammwe mu Bukoto Central gy'okiikirira Sebo kankubulira ebizibu bye mulina by'olina osooka okukolako nga tonnakola ku ekyo. Ekisookera ddala, yamba abantu beewammwe balekerawo okunywa amazzi n'ente. Omala oyamba abantu beewammwe okufuna amalwaliro n'eddagala erimala. Oyamba abantu beewammwe emiruka egisinga teri masannyalaze, teri wadde embeera yonna, abantu bali bubi. Omala oyamba abantu beewammwe okufuna ku nguudo ennungi. Oyamba abantu beewammwe, oyamba abaana beewammwe abasoma obutatambula kilomita na kilomita nga teri masomero ga sekendule. Kitegeera bulungi, temulina masomero, temulina malwaliro, temulina biki. Bamaama abazaala batambula eŋŋendo n'eŋŋendo ne batuuka mu bulwaliro bwonna bukunamye bwe buti. Naye ggwe musajja mukulu, pulobulemu gwe gy'olaba era eyakuleese mu paalamenti yakumakinga sure nti ekizibu kya Kyagulanyi okulonda leader opposition era ekiruma ennyo abantu b'ebukoto abaakera ne basimba layini okukulonda mu butuufu okikolako, era ky'otandikiddeko mu lunaku mu mwezi gwo ogusoose otandikidde ku kizibu ekyo kyewalabira ddala nga kyekisinga oluma abantu b'ebukoto. Katukukubireko ku bugalo Ssebo, naye kisajja gw'olina omutwe omukalu n'ova ebukoto ku bizibu byonna ebiriyo. Gwe n'olaba nga ekya Kyagulanyi olonda leader opposition kyekisinga oluma abantu bo era kyosoose mu kugamba kyosoose okwagala okukolako. Otegeera bulungi, kyova olaba ekibiina kyammwe kyagwa ekya DP, obufere, obuyaaye, obukenuzi, abantu babalonda mubasuubiza birala mutuuka eri mukola birala. Ntegedde mulimba abantu temuli ba opposition ate mutuuke ne mukola ebiki ne mukola ebyammwe. Kati obufere n'obuyaaye n'obukenuzi bwe bwasuula akabiina akammwe.
ate era kagenda ku katisandikire anti ffe munange ogwaffe tubaawo kubanga tugubatuusaako gonna agatambula agagenda mu maaso ne South Africa nabo gabatuuseeko mbu General Muhoozi Kainerugaba amaze okuba nga abawa order mbu bafulume eggwanga erya Uganda nti balyawulire. Breaking news, the Ugandan defense chief, the son of the president, Muhoozi Kainerugaba, is literally warning and urging all South Africans to leave Uganda immediately. In fact, he has given them a deadline that it must be before August, accusing the South African government for failing to protect fellow Africans during the recent immigration protest. In fact, the son of the president of Uganda continued by making an inflammatory statement threatening those who will remain in Uganda if they will not leave and go back to South Africa where they belong. You won't believe this. In fact, this particular statement came after several African governments began the evacuation of their citizens from South Africa. Talking about Ghana, Ghana decided to evacuate their citizens from South Africa. Talking about Zimbabwe, one of the richest businessmen from Zimbabwe volunteered and gave out $1 million United States to literally evacuate more than 20,000 Zimbabweans and go back to their motherland. And right now, the Ugandan defense chief had made it clear that all South Africans should leave and go back to their motherland, though we've not gotten any official statement from the government. This is the son's president. Keep watching, we'll keep you updated. Babawadde mwezi gwa 8 era bonna abana South Africa bali mu ggwanga Uganda babenga bajawulidde ebyo nga bigenda mu maaso. Akaliro k'MTN ko mukawulira abaana batandise okuba nga beekubira enduulu nti abalinayo akasente mu kajjeeyo mbu ne Stanbic Bank. Kaakati ebintu ebitandise okutuuka ku kampani ya MTN. Abaana abali ku kyeyofe sente zaffe zitumenye okukola. Bw'oba olina sente zo ku MTN sooka oziggyeko nga bwe twetegereza embeera enaagenda etya. Okusinziira ku mawulire agatambula, eno vidiyo yange yakubiriwa oba tolabye eri vidiyo esoose, kilikinga wano mu kafaananyi kange ojja wano ku akaunti yange olabe vidiyo eri esoose. Okusinziira ku mawulire agatambula, kampani ya MTN oba layini za MTN mu Uganda zaatandise okubuza netiwaaka olwaleero lwonna. Buuza kwalina MTN e Uganda. Oba si kibwobanga oli eyo ng'okozesa MTN nga kino kyenjogera kituufu naawe ky'experience nzeko, teekawo endowooza mu comment section. So, mu ggwanga lya Ghana wo baagigobye. Mujjukire nti kampani ya MTN kampani ya South Africa. Abasinga mwabadde mumanyi kampani ya MTN ya Natasha ya muwala wa Museveni. What are you saying? Kampani ya MTN eva South Africa. Anyway, akasente ko yensonga enkulu ne bw'oba oli Uganda ng'olinako akasente ko sooka okagyeyo nga bwe twekkaanya embeera. Yes, yangu wano ku akaunti yange olaba amawulire amalala ge napostinze dda ku MTN. Mukye bayita okutokota nga sikisaanikire ate ndo bikyagendera ddala mu maaso. Wabula waliwo omu gwe ndabyeko ng'agamba nti oyo propasi eyamuyise ne propaganda agambye nti tekigenda kubaawo, nti oyo propaganda yagenda mu maaso nti kubanga mbu abalinamu share mu MTN mbu munene mu ggwanga Uganda, so ye n'ategeeza mbu maaso ku lutimbe. Tubadde tukyali awo ensonga za Mariam Wangadya ono yakulira akakiiko ka Human Rights waneno mu ggwanga Uganda eyalabiddwako ng'ayoza ku mmonye zikyalanda. Bannange, omukyala owa Human Rights akola akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ndowooza mu Luganda kitegeeza, avuddeyo ng'akaaba, abadde akaaba, ye akaabye, naye nga tannakaaba ayina statements ze yakola emabegako era nga ze zino. Ebintu bino binyiiza, mumanye ekituufu, ow'ekitiibwa Mpuuga ekituufu akimanyi. Ate n'ekirala, bwe baba nti baba balina abantu babanja nti baawambibwa, babanje bali be bateebereza nti baawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye
kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani, nze saagala kubindeetamu all the time. Statement ezo ze yakola n'awunzika nga n'okuseka akola ki? Aseka. Saawa eno avuddeyo ng'akaaba. Iye ng'akaaba naye nga bannayuganda bazze babaga bannange batulugunyizibwa, abantu babakuba ebifaananyi ku social media, abantu babuzibwawo, abantu bakomawo nga bawonyera, abantu batuusaako ebisago eby'enjawulo. Munne nga woofiisi zaabwe tezikola obanga kale nga tebabiraba oba kuba yatugamba ye tebimukwatako. Saawa eno avuddeyo ng'akaaba yeemulugunya ku woofiisi ye. Bannange nga temunnakaaba twagala bantu baffe kubanga kakakiiko oba eyo woofiisi ekola ku buli kimu, okutulugunya kw'abantu, okubuzibwa kw'abantu, buli nsonga yonna yeetooleramu eyo woofiisi. Kati banne musooke mugamire, musooke mumire. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo n'avuddeyo n'agamba nti nti bino tebirimu kubuusabuusa, okusinziira ku mawulire agaliwo era nga bwe bayogedde si bigambo byange, nti akalulu akaggwa manyira wa elections bwe babadde boogera bagambye ebituufu Museveni yafuna 6.4%. Uliriza bye mbagamba. Museveni mu kalulu akatuufu akawedde aka 2026 yafuna 6.4%. Museveni mu kalulu akawedde yafuna 6.4%. Era ne bagamba mu buyinza bali mu lwa mundu kubanga bannayuganda batye mundu. Kati kye bagenda okukola buli region yonna bagenda giteekamu obuyeekera, bagenda giteekamu emmundu. Obuyeekera buli region, Eastern, Northern, Central ne South ne West. Naye West eno yo gye batandikirako yo tegenda kubeera affected nnyo ku kyabayeekera okujjako kiri ekitundu kya Kaseese ekyo. Kaseese, Ntoroko, Bunyangabo awo buwatya awo we wajja okubeera store ezo. Naye Kigezi eri eya Gundi, Western Gundi eri eya Kigezi yejja kuba safe. Naye bana abalala be bagenda okufuna ekyobuyeekera bagambye bwe bati olw'okuba ASP Asimuwire yayingirira ebitongole eby'ebyokwerinda najjayo amawulire secretariat ezibataataaganyizza mission zaabwe zonna ez'okwewamba zaafa. Buli kimu kyonna kyonna kibalemeredde nga bwe baali bakibaze, ekyokwewamba, ekyokulimba, ekyabomu, ekyabiki, ne bagamba Uganda yonna erina okulega ku ekyo ekyokubalemesa okwewamba. Kati ate mbunno tutya nnyo emirambo, tutya nnyo emmundu. Kati buli region egenda kubuuka emirambo, buli region egenda kubuuka emirambo. Tulabe ku mirambo twejjuse lwaki twamma Museveni akalulu, kubanga akalulu akawedde yafuna 6.4% mu namba 2. Owulidde akalulu bwe kagenda, ebyo bye bituufu 6.4. Kati ne bagamba bagenda kuteekawo obuyeekera mu regions zonna. Mugenda kubeeramu obutemu, abantu babuuke emirambo basobole n'okuyiwa amagye. Kati awo tujja kuggwamu akalaacaka k'ebyobufuzi eby'ebibiina ebya Nuupu, People Power, biki ebyo tubiviiremu ddala. Kati Salewa abagambidde n'abagamba naye era ku ekyo ffe problem, kubanga ab'ebyokwerinda bennyini muffe mwe muli ababawa information, kubanga eya wano yonna efuluma, muffe mwe muli abagiwa. N'abagamba bwe bati beewale nnyo okutamiira, omwenge guboogeza 2, beewala oggula bamalaaya 3, beewala okwanakwana abawala kubanga yanga generation bonna abeerawo naye ng'omutima gwa Nuupu nti abo abawala be babajjamu ebyama
be bakwana eyo oba bamalaya be bagula babyawudde ab'okugula ne bano ba girlfriend boyfriend nti mubeera nabo naye ng'emitima gyabwe gya nuupu bwe mumala okubabuulira ebyo ebigambo ate nga babizzaayo okitegedde ne bagamba ekyo bakyewale kubanga mbwawo we tujja information ate ezibeera mu bisenge bwammwe eddaame lya Janet lye yawa muwala we nalijjawa Janet ye yakwana ebweru oba Natasha ye yafumbirwa ebweru Natasha agula abasajja Natasha wamakomi obwenzi ogula abasajja n'obabuulira ebyama ne bagamba awo we wali problem ne bagamba elections 2031 bagenda zikola bwe bati balina okwetegeka ng'obudde bukyali kubanga already Muhoozi ali rejected ate mbuye candidate waabwe ne bagamba 2031-2032 bigenda kubeera bwe biti akalulu bagenda kukabba ne ba LC level obukiiko bwa LC n'obukiiko bw'abakyala batya bagenda kuŋŋanya register zonna ezigenda okulonda mu bukiiko bwa LC wano bwe tugenda okulonda guno omwezi obukiiko bwonna kuba buli gundi kuliko nini namba bakuŋŋanye nini namba ezo zonna register zonna ez'ebyalo zonna bazitwale kati bagenda kukolagana ne structure ezo eza LCs okubanga babba obululu batya bagenda kububba babubalansinge bulungi bagenda kubibalansinga kati bwe bamala okubibalansinga bawandiika abaana abataalonda abayite tebannaweza myaka 18 mu 2015 kati abo bagenda okuba gundi abaali ab'e17 kati abo okuva okutuuka ku 23 bajja kuwanika paka 23 abo nabo bababalansinge bokka n'ennini namba zaabwe bazigatte ku zino ezironze ebyalo babalansingireko akalulu ka Muhoozi tugenda okutuuka 2030 nga balina ne DR forms eziri well organized nga babalansinze bulungi nnyo obutabo era mbwaka akaluluko bajja kateekayo ku website buli kye banaagira bagenda kuba nga balina DR forms nga ziri well organized nga ziri well balanced gye bamala okusoma gye bateeka ku mitimbagano gye bamala okusoma gye bateeka ku website gye bamala okusoma gye bateeka ku website babba akalulu nga kali well balanced tewali kubabuuza nti ate bannayo tewali babanja nti muleete DR forms nga teziriiwo okitegedde so nabagambye ejjo bwe muba mulonda baba LCs mulonde nga mukimanyi nakibagezereza ne mbagamba omukyala gw'ofumbirwa omukyala gw'owasa oba omwami gw'ofumbirwa amatalinga abaana b'ogenda okuzaala kati woba olina okusooka okulowooza abaana b'oyagala okuzaala bw'omala okumanya abaana b'oyagala okuzaala n'omanya ekika ky'omusajja gw'ogenda okufumbirwa oba omwami oba omukyala gw'ogenda okuwasa so kubanga byebibala byekyo kati ebibala bwe muba mulonda aba LCs mulonde okusinziira ku kye mwetaaga muwulidde bulungi bibi n'ebirala tetunnaba so nkugambye bagenda kukozesa register ezigenda okulonda LCs babalansinge abaana abataalonda okuva 2025 up to 2030 nabo bababalansinge bulungi nnyo n'ennini namba zaabwe bazikole bulungi nnyo nga ne mu electronics simanyi electronical what ebyo bya biometric nga bibalansinga ne DR forms eza hard copies ne soft copy byonna bagenda bibalansinga era electoral commission egenda kubeera mu mathematics kati ebbanga lino lyonna batuuke wali nga bakwata bukwasi biri nga bayiwayo bwewa bo balowooza mbu nno weebali
mulabi mulungi mulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga esigadde tukomo nabyo tovaawo